Luwemba, be yourself. Tobeera nnyo mu mboozi eza Sseggirinya bw'ona atambulira mu bigere bya Sseggirinya tugenda kukubanja ebya Sseggirinya naye Sseggirinya Muhammad yali omu togenda kufuuka Sseggirinya Muhammad anti Mpuuga finito. Mukulu Mathias Mpuuga atandise okulya ebigambo bye. Oyavuddewo n'alyoka agamba nti ye tiyateesangako na bakulu okujjayo mukulu Honorable Sseggirinya mu kkomera. Naye ng'ekibuzo kiri nti Sseggiri abantu bano abaateebwa n'omuli Honorable Sseggirinya bali entitled okuva mu kkomera oba Mpuuga alina kyakolako things of that kind. Bw'oba omanyi natti mutinga natti enywezebwa sipaana tenywezebwa ngalo. Kakati obulimba bubeeranga ekitanda, emisumaali gy'ekitanda kye basibizza engalo teginywera, oba emisumaali gy'emmotoka gye basibizza engalo, oba obukyavuga emmotoka oba wakasimbulako wano ne wali emipiira ne gikunkumuka ne weesanga nga givuddeko gikubye n'abantu bagitomedde abantu, oba ng'emmotoka esaanyeewo, sinakindi obulamu bwo okusaanawo. Kakati okuva lwe kiri nti ebigambo bya Mpuuga byali bya bulimba tebyanywezebwa, kyova olaba eva bisumulukuka. Ekirungi tewali yamuwaayiriza kubanga twaligambye nga bulijjo bwe bagamba nti aba National Unity Platform twonoona amannya g'abantu. Essaawa eno Mpuuga tawakanya bigambo bya muntu yenna, awakanya bigambo bye. Ekyo kye bayita amazima. Amazima galinga ng'ettondo ly'amafuta mu mazzi amangi. Ettondo ly'amafuta mu mazzi amangi lyekenenula ne lyegaana amazzi. Kakati n'obulimba bwekenenula ne bwegaana amazima. Gwe wali olabyeko okuze kutuuka wano ng'omuntu alwanyisa ekigambo kye? Ng'omuntu azze ku TV kimwetaagisizza n'okuyita bannamawulire bajje bamukwate, naye ng'ekimuleese si kuwakanya bigambo bya Kyagulanyi, si kuwakanya bigambo bya Itongwa, wabula kuwakanya bigambo bye ye kennyini bye yeeyogeredde n'afulumya n'akamwa ke nti nateesa n'abakulu oluvannyuma lw'omwana okuŋŋamba nti nemereddwa. Era nzijjukira twasinziira wano wennyini ne tugamba nti bakulu kyabo be wateesa nabo ng'ate twalaba byaggweera mu kkooti. Bakulu kyabo be wateesa nabo ng'ate twalaba byaggweera mu kkooti. Mu buvunze gwe opposition ye gwali mu kyemfasayizinga nti tukolagana ne gavumenti ebiseera ebisinga ne tutayita mu mateeka wabula ne tuyita mu byobufuzi, kubanga mu bigambo bibye nnyini yaggamba twakikola mu ngeri y'amateeka n'ey'ebyobufuzi. Ekibuuzo kiri kimu, wamakomera akyali mu byobufuzi? Wamakomera akyali mu byobufuzi? Anti yagambye yateesa na mukulu wa kkomera. Mukulu wa kkomera ati oyo alina amaanyi agakubira omulamuzi essimu nti Oweekitiibwa omulamuzi, omuntu wange oyo, omusibe wange oyo leero mukkiriza omuwe beyiro agenda ajjanjabwe, ate beyiro n'ataweebwa yakujjanjabwa wabula n'aweebwa yakubeera ffiri. Era ekibuuzo kiri kimu, lwaki ye ate Ssewanyana yajjirako ku beyiro eyo yali omulamu? Bw'oba wateesa ku lwa bulwadde bwono. Era essiga ly'amateeka tusigale nga tulyaleesiga nti lyetengeredde, nga mulimu ne Bampuuga abasobola odditeesezaamu ne babawa abasibe ne kifaanana mu public nti mateeka ge gabatadde, naye nga ayatola w'ebyobufuzi mu ggwanga y'abeera abatadde. Era ekibuuzo ekirala, gwe mu kuteesa okubata wawaayo ki? Kuba bo bakuwa Sseggirinya, gwe wawaayo ki mu kuteesa okubata? Gwe wawaayo ki? Nempunzika nga ngamba nti Mpuuga finito. Ngenzeeko ku muvubuka muganda waffe Alex Luwemba
yeesowoddeyo okuvuganya ku kifo kya mukama we era abadde mukwano gwe. Ekitali kibi, by the way, ekitali kibi, buli omu ssemateeka akuwa obuyinza okuvuganya kasita ovuganyiza mu mateeka. Ne nawuliddeko ng'agamba nti yali yasiramuka era n'erinnya yatoola lya Sseggirinya. Luwemba Alex muganda wange, alhamdulillah, bw'oba wasiramuka nsaba ow'ekitiibwa Allah akukuumire mu busiraamu era akumanyise obusiraamu era ayongere okukwagazisa obusiraamu. Naye empewo kamera ye yakola Sseggirinya, naye mu kukola Sseggirinya yagijjangamu lwe kyetaagisizza. Interview okoze nnyingi nnyo n'otuuka n'okukola ensobi. Juzi nakulabye Katambye olunaku olw'eggulu ng'obiibya okutte n'ebisenso ozina nti kaadi kyawedde dda abakulu bajja kugimpa. Mu buvunze gw'olaga nti osingana kwetaaga kifo, obulamu bw'omufu obwagenze tokyabulumirirwa kubanga gwe waali badde osaba akalulu ng'okasaba n'okkaaba okola ki? So si kuzina mazina nobibya kanzine namu bagatubba ozina ki? Kati ekyo kijjawo olw'obutamanya lwa nsonga buli lw'obeera ku mpewo nga tolina byakwogera osobya. Mbadde nkusaba nnyo Sseggirinya omukoppeko ekintu kimu nti yayagalanga nnyo okubeera ku mpewo lw'ayina ekyokwogererako. Interview okola nnyingi bagenda kukutomeza. Nkiddamu Alex Issa Luwemba, interview okola nnyingi bagenda kukusomesa. Ate ekyo kye wagambye nti wasiramuse waliwo akagero kamu ak'abasajja abakristu abaali batambula mu ddungu, ennyonta n'ebaluma olw'omusana okwaka, enjala n'ejjula okubatta olw'omusana okwaka, ne balengera omuzikiti. Bwe bagenda ku muzikiti ne basooka ne batoola salaamu. Abasiraamu kye baba babuuza, muli ba ddiini ki? Omukristu omu n'agamba nze ndi mukristu, omulala n'agamba nze ndi musiraamu. Kyali kisiibo. Kye bava bagamba ali omusiraamu twasiibye, genda mu maaso n'okusiiba olunaku lwe lunaggwako. Oluusi oyinza okukola ekintu gwe kyolaba nti kyekigenda okukwanguyiza, naye ate nga kyekigenda okukulwisa. Tewali kintu kisinga maanyi nga mazima. Ate ekirala, Sseggirinya Muhammad amannya mangi nnyo nga n'ensereko mwalimu ba Muhammad, naye Sseggirinya Muhammad yali omu. Togenda kufuuka Sseggirinya Muhammad. Olubimbi lwa Sseggirinya Muhammad lutandikireko okumaliriza olulwo. So tobanga alimu olulwe, tandika olubimbi lwo. Emirimu gya Sseggirinya Muhammad gyawedde, kakati tulinda gy'agenda okumuddira mu bigere. Lwakuba agenda okumuddira mu bigere, agenda kulinnya ku minzaani ey'ejjinja erizito. Kibanga bw'okuba oluyimba ng'okubye hiti pate afuta pate, pate afuta pate, ne lugejja nnyo. Kakati neefuuka minzaani epima buli ky'ozzaako. Era ky'ozzaako bwe kitenkana pate after pate obeera ogudde. Ng'omuyimbi eyayimba oluyimba omuzimu gwa Nanca, lwamusukka amaanyi, kakati nga buli lwaleeta balupima ku muzimu gwa Nanca nga terwenkanankana era okukkakkana, ng'agudde ng'owa pate after pate. Kakati n'ono omwana okusoomoozebwa kw'alina, alina minzaani gy'agenda okulinnyako oba gy'asaba okulinnyako, naye ng'ate minzaani eyo ejjinja erigipima lya kiro nnyingi. Kakati alina okutukakasa nti asobola okuyimirira mu bigere ebyo. Kyokka ate tetuumunenye kubanga buli omu yajja bubwe era buli omu yatondebwa ng'ateekeddwa bubwe. Kakati ono enjawulo gy'akozeewo, ayagala kutambulira mu bigere bya Sseggirinya. N'eddiini atambulire mu ya Sseggirinya bw'aba yasiramuka si kibi, nakyo kirungi. Naye bw'oba oyogera ekigambo kusiramuka nga wasiramuse lwa kifo, bwe bali kumma ekifo olisigala oli musiraamu. Era tolowooza nti oli mu ddungu ng'ate oli mukristu okyamye ewali omuzikiti ate obagamba nti oli musiraamu olw'okuba gwe omanyi engeri gye bagenda okukwanguyirizaamu. Omanyi ky'oba abekawempe mu kiseera kino ate bo tebaagala basiraamu ngeza bugeza, nga bakimanyi abakulembeze bwaba abasiraamu baba bakabalonda ne babakwatirawo ne babatulugunyirizaawo. Ekirala bw'oba osazeewo kulonda ngatto za Sseggirinya, njagala omanye Sseggirinya bwe yafudde
njagala nnyo manye Sseggirinya bye yayiseemu oli mweteefuteefu gw'okubifeesinga ne nkusaba be yourself. Ekyo ky'okola bakita impersonation, teweefaanaanyiriza. Sseggirinya yatondebwa omu, Muhammad Sseggirinya abadde omu, ne mu baana be bayinza obutabaawo, atambulira mu bigere bye, gw'ate olaba ne mu maka g'abasudde tetufunangayo muyimbi Kagaba ag'akafeero ne guno gujja wadde nga bayimba. Omanyi waliwo enjalo wakati w'okuyimba n'okubeera omuyimbi. Bayimba ne tetufunangamu muki muyimbi. Kikyentegeeza buli lw'obanga oyagala okukola ekintu kola bibyo. Nze nagamba abaana babasudde mwali musobola okuyimba nga mukyalina obudde, naye mmwe entagala bbiri temwayimbanga byammwe era temwayimiriryangawo ku lwammwe, nga buli ababoogerako bamulina kusooka kubajjukiza nti ndi mwana w'abasudde. Ng'ennyimba ze muyimba temuyiya kubigenda mu maaso mu nsi, nga ne bw'oba obiyiizizza tobulamu wololo kuluusa yalya taata netuleka nga tuli bamulekwa bannange basudde taata waffe yafa. Nti mu bufunze naawe toyina maanyi go, oyagala kusaka ku ga mugenzi. That's why I applaud Joanita Kawalya. Nkutumiddeko nnyo mami wange mu ngeri ayako ensusso, muganda wa Joanita Kawalya, omukyala gwe bayita akaana ka Kawalya Kawanyana. Naye olabye bwe nnina emikwano. Omumanyi eri wamala gwe Kawanyana, akaana ka Kawalya Kawanyana kakwano kange, bwe njogedde ku mukulu waako nenjagala nako nkatumire. Bo tekakyali kaana kawala, yafuuka mukyala atuuludde. Kaana ka Kawalya Kawanyana nkutumidde. Kakati Joanita Kawalya alwanye n'erinnya lya kitaawe, teyali ekukuutirizaako wadde ng'alirina ku biwandiiko. Essaawa eno Kawalya omugenzi Ikirasi bw'oyinza okugamba nti yali taata wa Joanita, so si Joanita kubeera mwana wa Ikirasi Kawalya. Kitegeeza nti Joanita Kawalya abiitiza erinnya lya kitaawe ng'akozesa lirye, teyeerippa ku linnya lya kitaawe kubanga Kawalya Ikirasi yali yatondebwa omu, ye yajja n'enkola ze era n'abiitinga erinnya lya kitaawe. Ababa basudde abaatambulira mu linnya lya kitaabwe n'abaakafeera abatambulidde mu linnya lya kitaabwe, okuyimba kw'abalema wadde nga bayimba. They are singers but not qualified to be musicians. Kakati ky'okuzzaayo ku mulamwa gwa Luwemba, be yourself. Tobeera nnyo mu mboozi eza Sseggirinya. Bw'onaatambulira mu bigere bya Sseggirinya tugenda kukubanja ebya Sseggirinya. Abaana b'abasudde baaliyimbye, naye okuva lwe baateekangamu erinnya Basudde, ebyabasudde byali bizito. Bw'obireeta nga tebyenkana bibye tukuggyako amaaso, ntosobola kubeera musikaawe mu ndongo. Kakati bw'oba osazeewo kutambulira mu bigere bya Sseggirinya, gw'osobola okukola ebya Sseggirinya. Lwaki totandise oluwalo lwo Sseggirinya n'omutwala ng'eyakwasizza akati akaalire? Yenze eyeekolera Itongwa. Kale sebo twenza toyanzeegera nkwebaza program fenako olwaleero era mmwe ndowooza kyenabasaba juzi nti kindly kyetumwenda okukola kiri kimu, yeekolera okusigala nga atuweereza, yeekolera okusigala nga tuzimba ensi yaffe Uganda. Kindly enamba ze nabategeeza zibeerawo wansi awo mumukubireko. Nze nabagamba ffe nga ffe ba management ba Flashlight tumwetaaga nnyo nabwe kyemumwetaaga nnyo. Ecupa y'amazzi emukolera kyamaanyi nnyo okusigala nga atuweereza. Please kindly do the needful. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kutambula amunaffe. Ate mweraga nti olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne live show okuva saa 6 paka saa 7. Katuno kyene ttendo. Akume Mukama.